Tumaniriza nnyo nate wano ku Delta TV mu show gye bayita The Big Show. Yes, tutuse mu televiziyo amanya Nzambe Mkibi. Zezolo. Sinege nkoko nyinde zaminya. Okay, tugenda mu televiziyo negatino Delta nacho mino wo agomazi. Amazi agasinga better for your life. Yamazi aganywewa buli muntu yenna. Kaswa Home Baking Flour ekolebwa Ntaki Group of Companies. Company ya failure kuli badi nawe buli banga. Tewerabira Yo TV. Yo TV tugerabira ddala kubanga yebeerako buli kirungi era buli ogenda ku simu yo activate Yo TV ojja kuba otufuna ate tuwirabira double I'm the baddest. buli walodinga ekintu kyonna nga tuli kwefuna 15 ofuna asatu botegako asatu ofuna 6 ekyo tuliko I'm the baddest. Oyogeza manyi abakuwadde omusaala oyogeza manyi bakusasudde ndowooza kuba wetwazze wano omusajja ayogeza manyi ayogeza double. Uganda Revenue Authority balina Customer Appreciation Week batandika lwakubiri n'olwokusatu wiiki ejja n'olwensonga egenda onyumirwe Customer Appreciation Week ya URA kubanga bagenda kubeera nga baddiza ku bantu baabwe abalina bukampuni obutonotono n'abagenda kubanga bakusitula abagenda ofuna endaga muntu kwolwo abagenda ofuna pamiti kwolwo abagenda okuyiga okukola emirimu egy'enjawulo mweyune era nga tubagamba nti bakugamba nti tebagalayo basiika capati nedda bagala bavuga mmoto n'abasiisi bonna babaagala togamba n'abasiisi tebayita pamiti singa bakumuza okola mulimu kyobagamba otya neeyiya. Children in the dark make mistakes make in the dark. Kadde mbulunye mpuliye. Children in the dark make mistakes makes in the dark the children. Children in the dark make mistakes. Mistake in the children in the dark. In the dark in the children. What is it? Mistakes in the dark make children. Ane ngongeze mu luzungu nakuddawo ng'olutandika ne ngamba why you kata luzungu ne ngamba yeah this guy goes to school and kill the boys. Omanyi kati omanyi ayogera mu America. Omanyi kati mu luzungu simanyi we Olumerika n'oluzungu yagendayo lumu naye no mu Luwarabu gye mu Saudi gye yamale omwezi mulamba kumpi lwolwagaana nawulira nga ategula lutegule mu America weyagende Saudi ng'agenze kuba hajiwe yamalayo omwezi mulamba n'ekitundu naye agenda okudda talinawo ansa. Oluwarabu mubuuza mbadde nsuubira kubanga oyogera Luwarabu mbuuza kigambo mu Luwarabu kati ngenda kubuuza basiraamu mwetwale ngenda kubuuza mu Luwarabu njagala oŋŋambe nti kulya waliyallu buze kya kati njagala oŋŋambe ngenda mu katale gula nnyaanya nkomewo enkya walkatale gula nnyaanya wangu kati ate mu America ne baby kikubuli al baby kati mu America dina ko zononyeso mu America kitege mu America mu luzungu mukazi wange ali lubuto ngenda kufa masajja mageza ba ngena go wow my girlfriend go to my bank go down wow ningana baya kamu buza buza ekirala mulani mukazi wange ali lubuto ngenda kufa masajja kitege mu America my girlfriend go pop down wow oh yeah ko musajja mukulu n'amagezi mukulu mfuluma bigongwa omukulu bamuchomo seba abantu bagala bayita bakulu omito omukulu afuuka wa bbulungu kati afuluma ebigogwa kiringa bakyala teri mukazi agamba myaka gye mituufu kati tebakulya koyini tekiriyo gwe kakutande bana enkuba mugikulike enkuba anti ekizibu ekiri mu Kampala abantu beeseza mu ntobazi kati buli wamu amazzi ekiri muntu ntobazi mu Kampala namwe mwenyini kati mufuuse ntobazi banange enkuba abantu temwesenza mu ntobazi ate waliwo abatuleetera obuzibu abatundayo amataka nimba abatundayo amataka ebyapa babijjawo babuloka b'amataka oli akuguza ettaka n'ekyapa ototegedde oli buloka b'amataka liba ttaka tetuba mataka liba ttaka
oba lingi oba ttono lisigala ttaka babulooka b'ettaka atunda ettaka teri kataka teri kutaka senga oba ng'olina gundi eno bw'oba ozibala otya obadde ettaka lingi leka likambuuze babulooka bano abatuguza amataka abatuguza ettaka ayambala amasulu ge ku makya n'ava ewuwe ng'agenda kukola babulooka n'agamba mukazi we ngenze kukola kale ng'otannaba walabye ku bantu abaliiri nga enkuba ebayiseemu enkuba nga ebayiseemu etya etonnye kati ffe tujja kubabuuza bannanga batulaba twagala okubategeeza oli ku Delta TV bw'obanga oli eyo twagala okulaba abantu enkuba ebayisizza bubi nnyo nnyo twagala okumanya kiki kye boogerako eri amazzi gano kubanga gabayingiridde ate nga gabatwala twagala tusanga omwami olwo atubulirira nsonga ki lwaki baliwe bati ssebo gye baleko ekisooka bonna baba bakanusa amaaso ssebo gye baleko owulira oti kiki ekituusewo kubanga enkuba eri naye amazzi gali gakuyingiriddeko omusajja alina experience olanga gyatunulamu sebo ogamba otya atuna bizibu byerere amazzi gakusanze okuba gabayingiridde gavuddeyo waggulu kati gwobadde osulawa wona wobadde osula ate katukulaba kabalaza kati ogisuubirawa ate ennyumba yalazeewa oludda wa ate mukyalawo era naye akkiridde oluddawo ekisawo kunnuma kyesisiye twagigamba amazzi gatuyingira naye nga yabagaana okwesenza mu ntobazi kiki tubeewa ate abalala bolooza bonabona amazzi gabayingidde batuusenga mmwe kati makyazesa ekikulu naye mukyala wange n'agenda waneiba mazzi gampite waneiba kati ogenda kubira osuubira ni agenda okukuyamba poliisi ate naye tenyambye omusajja natamukomyawo n'abeera naye kakati webanga polisi waki ogenze ku polisi n'olipootinga polisi naye amazzi gagitutte sebu tuva wano ku Delta TV twagala kumanya amazzi enkuba g'ojoogerako otya naye twagala okugamba gavumenti etukubira omulanga eyasindisa enkuba eno yonna taliiyo tekiriiyo si kya buntu bulamu ffe abannayuganda tubeerewa wano we tulina okubeera kati yalese enkuba nabaddeyo nga bagisindika yavudde mu palamenti era nkubira palamenti omulanga maama Rebeka Kadaga madamu Nakiwera Kiyingi vaayo oyambe eno enkuba kyetukola sebo nga tulabye n'enkuba people power our power ngabulabye n'enkuba people power our power kakibe kiki oba kiki tulina okugamba president Museveni ne cabinet ye bonna tukimanye nti mutulemesa naye nga ffe people power our power wadde mwasindisa enkuba tewali buzibu mutusindikidde enkuba baba eri yatonye enkuba munange emankyala ku kyenkuba ekyo oli omusajja yampiseeko nga enkuba emukuba ne kambuuze abasazi mu nkuba basera oba tebasera ate lwasinga nti omuntu ayangu omuntu ayanguwaali munkuba bamugireyo bati temwogere ne kuya abasizi avayo mangu bakola batya omujjayo kati nga gwe omusezi tunyonyola ebiba bitya anti oyita muyite otya gwe zolo itayo omuntu omulala sineke itawo tugende kati enkuba bwetonya sineke kimwanguyira okuvaayo amangu kate bagamba n'okuŋŋamba nti abantu ekyalo kiriko abasizi nga tebagala bali muntu waabwe bamuwamu amafuta muki mukamwa kati omusezi bw'atwala emmaali ebanga ngegeeduze nkugambye ogenda ku kyalo kwe bali abantu omuyiwemu amafuta nga balaba batandikirawo okuyomba abasezi kati mumuyiwamu kati mulambo yasama gwemu kati muyiwamu amafuta batandikirawo ku ntaana wenyini abasezi nedda bayingiridde eddembe ly'omufu bamuyiwako amafuta lwaki twali ekakeeyo nga tusoma kati nga tulina we tuyita nga bagamba nti kiku omusezi yali abantu naye nga teri yali amulabye teri agamba tuva ku mupiira ekaddugala eyo tutuuka tuyitawo kawungezi sawa nga yemwawo wakutte wasirifu wate bamanye weja obunyonyonyo obwomukyalo obutana ebiwugulu bikaaba olwo waliwo omutamiivu ayitawo atuuka ayimirira agandi kiku omutamiivu akabiri akamanyi bamugamba bambye oli abantu nendi ondabe ojja kundaba omutamiivu agamba abaana muyiteewo leero nange ekikunja kumulya tuyitawo tuba tuyitawo akakoola kakutuka okuva waggulu kagwa akatabi kagwa omusajja kamugwa wali
mu mutwe mu kawombo teyekuba ebigoye kakikondira ki era abantu bonna bosanga nga boogereza nnyo nga bo bamanyi ebintu basanga obuzibu okitegeera mu byojo Mugabe tunamuziika okimanyi kiki ekiganyisiza Mugabe omuziika bukyanga afa tebamuzikanga kati kambuuze bamulisawo ennyumba agenda kudda waliwo embiranyi zidya gavumenti egamba bamuziike wali kisaawe ku Kololo Zimbabwe omukyala agana edda balina muzaala buziika waabwe ewaka ku bijja byabwe bamugamba tulina muziika eno nti ekikulu yafe abakyalina obbakyawa paka nolwe batandise omugamba kati nnyabo oba byeri kale katuziike gye mwagala nga gavumenti ye Zimbabwe bwetumala mujje mutubuulire naye olaba mujje mutubuulire sente gye mwazijja ezo mwakozeseza ezo mukuziika okunyenza ennyumba eno gye mwazijja ne South Africa eyo wattayo waliwo mukwala agamba bwamukuba batujje tulabe yagenza ofundikira omukazi nangamba inosa mwaka so what are you going to do oba tuziike ekololo naye mpulira yagenda akompuleninga Mugabe mbuloki era ng'agamba nti gavumenti eriko yabafuga bubi nnyo Mugabe abeereko Mugabe akayane yabayisa bubi nnyo yabafuga ebbanga ddene nnyo olaba ne Kayihura akayane bannange oyogedde ku Jeno Kayihura yali ku kikati yagambye Amerika eyagala kumutta era asaba bannayuganda mumuyambe banange omusajja asaba obuyambi bwammwe Jeno Kayihura embeera gyalimu si nnungi lwaki twate kyali ku Amerika muganda n'abangereza nabo baganye basingise namutayika bamuganye ogenda mu nsi zaabwe wadde okulinnya nayo naye bannange abantu bonna abali eyo abatulaba ku TV wane ku Delta TV mumanye nti ensi ekyuka abaganda bagamba nti oba ogoba musajja munole kanga mwezi n'akuzza kati kambuuzeemu bano abasajja babangana Jeno Kayihura edda mu biseera biri mu myaka 10 nga tali mu poliisi abakulu nga tebakyayogera where those guys anti gavumenti bagibuuziza kati ensonga za Kayihura muzikolako mutya ko gavumenti naye musajja mukulu atobe n'ebintu byakolanga ebintu wamugamba nga akola bintu bye ate bo bamubuuliranga naye olaba nga omuntu yenna ng'omuntu ali mu maanyi naye kati yabikolanga kulwa kakati kyala bugingo wamulabye bagamba baagala kubba mbuzize ani Kayihura abamuliko baagala kutwala mbuzi naye abalaba so mwesonyiwe embuzi z'omusajja era yabawadde ekiwandiiko kati no babadde tebannamalawo ekibaluwa kyabwe kati abantu batandika okunkola ekizibu kati bagala okubba embuzi zange ndoza bagala kunsita bagala n'okunsita bali ente zange ente nazikolera kati era naye yabaweereza ekiwandiiko n'agibaddiza n'abagamba bali bamuweereza namutayiika yabaweereza semutayiika ate lotulimba nyo tubere bantu n'abaweereza kamukukulu kati ekiwandiiko kye yabaweereza kyo kigamba n'abaweereza kamufungula ne bwaba batyo baba batya taligenda mu Amerika teyeegomangako kugendayo ate gye talwalangako tajja kulwala tajja kujjayo ewamu mumma mwagala mu musange wano Omukyala Bugingo yagenze n'asaba ssente omukyala Bugingo Teddy nenze ndowooza ayagala ssente okusinziira nga we ndowooza as I am a professional by doctor by using my knowledge there is something which is missing about Teddy ayina ekintu kimutawanya twasomera ebitabo epalumpa yeweeyo tutunuulira ennyo okusinziira nga ffe na sayansi bwe tunoonyereza madamu Teddy Bugingo tayagala buyambi ayina bw'ayagala what is suffering for because madam Eddie every time is crying nyau Bugingo everywhere ekikulu temumpadde obudde okwogera ku nsonga zange kakati madamu Teddy twakala kubanga pasita yavuddeyo bulungi n'akyoleka mu maaso era n'ayita ne media kati zo gundi ziriwa ne report tunulamu kati twagala kumanya ng'ate bank slip zo ziriwaze ziri ludda wate report z'omwana azinone wa kamukisenge
Kaza ne banga siripo zirirudo. Kati ekiddako Wasiwe meza. Bujingo singa abakomyewo kicho yinza kugamba bana Uganda. Simwagala. Tomwagala. Ano ne bunonyi report. Report. naye ate ano ne bunonyi report. Report ziri side ziriwa Mutse. Hallelujah. kaakati nno ye kimutta abantu abo kwetera batika akubuli bange eddene bambi waliwo ababyeyagaliramu banga abaliwa buji abe bibeerawo naawe Bulti atewe buji baba ugamba otya nti waliwo ababiyagaliramu. Waliwo omukazi addawo gomanye ofumba obunyuma nga bano abakazi abasamba akaji. Abasamba akaji. bano ba OCDC bakola batya basambika pwapwa tayingira kati ayingidde. ate baba banyiiva bakambwe baba basalawo kati ate nabo bagenda okujja mu maka bajja ne ro era kati gwekola mistake nebevereza era kati nze ndaba bujingo saawa yonna naye bamuzzaayo ku ssomero olwaki mukyala Teddy anaatera omuwaabira oba obutaddayo ku ssomero muzembere emisango gyonna giweddeyo gavumenti temuyambye mukyalaani tamuyambye okitegeera naye nze kimanyi ku bakazi abo era kyova olaba oli yagenda nange bwakemekereza musajja we amusuubiriza okuba nga balina enkolagana naawe sigaalo kati bambi ajja akola ki ajja agenda asindika omukozi mu kyalo jjukira abakazi abaami banyiga nnyo ng'ogobye omukozi nga tategedde katonda yagenda n'agoba omukozi n'amugamba agendaddeko mu kyalo akyalayo wiiki yamusindika misana omukyala omwami agenda okudda nga omukozi taliiwo n'atuulako mu ntebe awo alaba yeebowa buli kimu tekituukira mu budde kumbe omukazi n'amanya nti baleka banene olaba omwami akyusizza embeera waleka okuba waliwo embeera egenda mu maaso kaakati omwami ng'agamba omukyala nkyayagala kulaba ku wrestling kanjira ntuulako mu ddiiro n'amanya oke leero agannyabo nja mmukwata ng'omukyala ayingira mu buliri bw'omukozi nga yeebaka n'asikaalinga jjukira asikaali naye yali asoobasooba ng'ayingira ekisenge ky'omukozi yawulira omwami omukyala akuba nduulu omwami abakwata balina asikaali ye omwami asigadde mu ddira agenda okuwulira enduulu eraya mukazi yekwesa alowooza nti omwami yaze kati n'omukyala olwawulira asikaali ng'amukwata embadi yabe leero nkukutte bukyala ojja kati agenda okuwulira yeerwanako ayenga asikaali ajagala dde bw'ajagalala omukyala agenda okuwulira ng'amanya asikaali g'alina ng'akutte batyuni ng'ajawulo akuba enduulo omusajja ajja aka mama juniya bulijjo bwoti bw'okola mama juniya kyekino firimu yali awo kale munako yogere obwavu obukozesa abantu obwavu bukozesa abantu bwe muve ku bwavu neti ate mbagwe n'ebintu byogera yogera ne pulango linga ayogera ku nzi okumanya obwavu bw'onnumi ompaana oba kati ate abe obwavu bwannumako mwanire ddala mbagwe ate ddala ng'amwanire ddala alina n'akayindo kati ng'amati mwanire ddala n'ennyindo gimugambe mugambe nti alina maaso mugambe nti n'ennyindo naye gimugambe lwaki ogamba ngende mu maaso omusaala ogw'omwezi gwe mugambe ennyindo naye byogereko nze nkwesiga badde nyakunyumiza obwavu bwannumako nga nyina sirikisi 2,000 zaali zambulako dda mu nnyumba nga zagwa mu ntebe akanyama entebe nagisala obwavu nga buntuwala okumanya obwavu buluma balumako mu nywanyi nakubira simu ku ssaawa 9 nangamba tolinayo esente zigula kagaati abaana njala ng'ebatwala sente zibula naye kati gweno olina nebwewola omusajja omuntu wotuuta kubanga oli okubeera nga oli bakita batya ngaoli kale ngaoli kale nga just ngaoli sendali banga bagira batinale banga ani bakitala kino okubeera nga okali kale kiriwo ekiti kale ngenda kinoonya sigenze kale omupiira gwe bane captain kati captain abeera wavira kakubeera nga mu banka olina kibayita ekitebe oba ngaolika kigenze bane kigenze kankijuke kigenze litazgoni kigenze basema ne banyabo bwetyo mutuba tulina akadde waviirako era tukomawo kutesa yalese muwalamu bintu byakusigira muno otwala muno omuwaamu ono tovola nti ono omusajja mwagala nnyo kutesa yalese muwalamu n'amugamba nti gwe tandikaze kanveemu so singa siraba nga musajja mubi nnyo nga fresh dadi
Lwaki? Fresh daddy. Fitina mubinyo musajja tata mubinyo tosobola kufitina mwana wo. Lwaki? Nomuvuganya. Kikyabulijjo. Fresh kid. Bwolabanga omuntu akutwala osobola omufitina. Kitaawo ata omwana atandise okuyimba. Ate kati ku kitaawo kye kikuyimbya. Taata we ye yasooka. Ogamba Mutabazi Paulo. Tata Fresh kid. Kakati tulina ono celebu. Kati yalese oluyimba. Beta okukyawa. Lwaki okyawa munno? Buli muntu ayinza okumukyawa nange Fresh mami wankola kyokunkyawa. Kati ate waliwo n'omulala eyazze oba bamuyita obaani simanyi kiki kigenda mu maaso mu field y'okuyimba kati mwemubeerewo ne mugamba you came from nowhere n'ojja from nowhere ogenda kuba hit kati olina Fresh jjajja imagine 70 years and above ozokuyimba nenyimba zoyimba tezirina makulu. What kind of government is this one in the field? Eryo swaga Fresh jjajja azine dance. Ay namazina gazi na nkoko dance nga tulisi jjajja azine nkoko dance azine eyo era bamupangisa n'okwanjula Fresh jjajja. Kakati nnono omulaba oyo Mutabazi Paulo yafunyeemu kompi. Ani yamukubye? Manager Khalifa. Yamukubidde ki? Yate yamukubidde ki? Tali ku mulamu. Ava ku layini. Atya? Omuyimbi alina hit. Andi balina video shoot eyo yakumukyawa ehiti empi eriwo. Agenda atuuka leeti. Mutabazi Paulo. Nga bamugulira galubindi azeerabirayo. Empi ne zimuyitako. Ayiwe swaga. Okumanya banne fresh Mutabazi Paulo okumanya alina amaalo yasiba esaati 2 essaawa 2 ku mukono gumu owulira nakolamu kkone wati oba 50 cent eryo swaga liteenaawe kati njagala kati rama nasiba obuuza Mutabazi Paulo ekyamukubizza. Mutabazi Paulo bakuyisizaamu empi sinze ensoose naye nga bakukubye Mutabazi Paulo mbuwa zereti taata wa Fresh kid. Teri buzibu bwe bwavudde. Manager Francis ye yabulesi. Yabadde ngamba nve wa Khalifa. Ngende mu management ye. Ne mugamba nze Mutabazi Paulo taata wa Fresh kid. Celeb. Kadategeza aje abapozi abali muswagalye Yatandise n'okwogera olukyayi. Fresh daddy. Atya. Sokoleke abe ulikigambo kyewagambye waneeno wabanga Fresh daddy ayogera oluchina kati n'abasajja abakwana abogera oluchina oba oluzungu abantu beerimbika mbyokwano osanga olinga oyagala bakwana omukazi tebannamutegeera naye boba ogera luchina. Okay. Ngagero China muganda mutufu awedde emirimu wanchao ni hao Yamaha chihao Yamaha Kawasaki Bajaji ni hao Yamaha abana ni hao Peugeot wobalaba bali watu abechiringera bala nabazina party after party ye hit eriko kati after party kati omwana yazina nga atakuwa party after party after party nze nyanyuba je nayiseeko nga bakaddewo oluggi naye ng'omuziki gukwajja nindaga abana balina batahambe so okaddemwako party after party after party olyagala weewuwe n'owulira party after party after party Party after party. Kati hit 7 liko. Naye bw'omugamba n'olinda vaasi. Ayayayayayaya. Awe wali obuzibu. Wona wasoka biko baba babyogera kati. Kolansi yebaawo yokka. Olwosanga oli nga talumanyi. Ne bw'osanga munika ku bbala. Jajja. Alright. Kyekiriwo. Onakayimba komanya akapya. Tukuba zino eziriko. Eziriwa zonna. Party after party. Party. Ebikamo ebiddako bimanyi. Nyimbirawo mbiwuliye. Nzijaawo. Party after party.
Nyinyi abategeeza ati. Mumuli ku mutwe. We batyo. Nayingiza pati. Okitegeeza. Bakiringa abantu batuma manya. Manyi kati amanya kuzeno abantu basevinga abawala amanya. Baba yamusanze mu nkuka amuyita Jane Nkuka. Wera mu kiba kyetaaga ono mujukira ku Eva kali twabadde mu blankets. Eva blankets. Kati bw'owulira Jennifer Nyege. Eyo badde The Big Show.